gibe mitwalo era kusaawa eno njagala Kilebasoni ompe mitwalo 5 kusaawa eno tuzirale omanyi abayimbi bakola ebintu abantu bakola ebintu ono yazadda wano sagala yazadda njagala akole abeerewo waleka omukono buli agamba abeerewo waleka emikono ebiri bikole botibotibotibotibotibot bakuyitaani Sahida ene emyaka emeka nze badde njagala osooka ombuulira emyaka saagala mawulire na bannayuganda omanyi bannayuganda batera okugamba oyo bebe nkulu musajja mukulu asina n'obwana obuto olina emyaka emeka 21 ayita olika mukono bw'aba ayita akati gw'obadde ogamba kayimba ki era ng'oyagala kakolerako ki oyagala kabulemane sembe nona sembe ayagala ki banambalala mumanyi kabulemane kyategeeza mumanyi kyategeeza oba olina okubikola sikekyo oyagala kubikola obisobola pomuna amaanyi naawe obisobola selekita suulayo Wanike mikono ebiri mnyangaba teka wansi sokoje omanyi wanyi onasigale ade mwanyenye kakuwandida akalulubayi mwana muwala olabika weetegesemu omanyi leero wali ekinihiro ng'omanyi bebekulu agenda kujja ate n'okatono ebitala bikube wano we tuli wano seyo seri mbatu oziba abantu amaaso ate nga twagala balabe ekyetoleza kwetegeranyana akati oliriza sirika weke amanyako bakuyitaani Sahida emyaka 2 mugogo Sahida alina okuwangula ekintu ku nze sikekyo Sahida njagala oddemu ozinema ate abazinema bulungi kumugoka muke wansi mukirire wansi mumukeko wansi Sahida andi bagala ejjeko kafulaga Sahida ebintu byokola biyinza okubanga mu fulaga biyinza okunafuya fulaga y'eggwanga ate abantu bagamba
Ogana macho. Sahita kakati oyina okuwangula ekintu kubebekulu. Sinakyo. Ogenda kusooka ozine katono onyimiriza. Yoke kuba ekibuuzo. Selector kademu akayimba ako. Oyagala kutwala bebe kuru yena. Yena mulamba. Suppose oyagala kutwala bebe kuru yena. Yena mulamba. Toina kirala kyonna kyoyagala ku bebe kuru okuva ku ngato, ku mpale, wakati, waggulu, toina. Tumubuuza akwate wayagala. Akwate wayagala. Wala akwata wayagala. Jango. Omanyi ensobi yange nze namugambye kwata ku kyokola ki? Kwata ku kyokola ki? Ayagala ani? Naye mwana muwala bwe nkugula sente ondeke nenkugula nyinza kugula mmeka kati ondeke wano. Oyogera tensobola okusasula kati kiveeko oba temuwe purayisi oba yeyapa mwana gweyogera ebisoboka. Yogera sente kumi kuba naawe nkwagala. Olaberamu emitwalo 10 ogaba emitwalo 10 gyokka. Lwaki? Kuba naawe nkwagala tosanyusa. Tulimu 2 n'eziwenda ntereza mulowooza nkikola ntya? Kati kikino nange kyengenda okukola olw'okuba ondaze omukwano n'onkwatiramu. Omulala yalize n'aŋŋamba $5,000,000. Kati kikino nange kyengenda okukola ogamba emitwalo 10 nange ngenda kikubisamu emirundi 5 gibe emitwalo 5. Era ku ssaawa eno njagala Kirebasoni ompe emitwalo 5 ku ssaawa eno tuzirale. Omanyi abayimbi bakola ebintu, abantu bakola ebintu ebyekiyaye, nze saagala kufera. Tuzibale mutwalo ku mutwalo, tuzibale nga bwazifuna. Kwa sente mwana mulenzi sina budde, kwa sente mwana okola mulimu ki? Otunga ngoye. Kakati soko oleete Kirebasoni. Zireetedde munene ati aleese 5,500. Kati 5,500 emirundi okweza emitwalo 5 ziba meka? Ziba emirundi 10. Sijakyo? Kirebasoni jangu okwate microphone nga bwe tubala. Sembere wano Sakida. Kukwata microphone na Sakida. Zino ziri 5,500. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Soka yimirira Sakida yangu. Sakida agenze makati. Zibadde mekezo. Zibadde 7. 8, 9, 10. Sakida mumuogalo.
wakati tutongoza design esooka mu Mbarara oba mu West gye bayita ki buli lw'onaasanga akagoye nga kaliko ekigambo Sakida mukakole ki tuwagirani nedda tuwagire omunnayuganda si kyekyo Sakida sula bulungi ziwe nga takusanga ku geeti naye ate nyamba kintu kimu bw'otuuka emabega eyo okyuse engoye oba n'abakozi abalala bazze tebakulabira mu kajaketi kano kubanga nti biyinza okuba bambi temukakuba kakyala kagende kasanyuke si kyekyo Sakida sula bulungi Selekta